Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'Akasambula omwaka guno lwe gigenda okuwera emyaka 27 Bukyanga Omuteregga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II atuula ku Nnamulondo y'abajjajjaabe oluvannyuma lw'ebbanga ddene ng'Obuganda tebulina kabaka anti obwakabaka bwali bwaggyibwawo yali omukulembeze w'ebiseera ebyo Botto II ekyaviirako Ssekabaka Edward Muteesa II okukisa omukono ng'ali mu buwaŋŋanguse. Olunaku lwa 31 omwaka gwa 1993 lulijjukirwa ng'emirembe egiriddawo anti lwaleeta akamwenyumwenyu n'okucacyanca si mu Buganda mwokka wabula n'abaagaliza Buganda ebirungi. Ku kasozi Naggalabi Buddo kaali keetaluna kwekejja anti ewaakolebwa emikolo gy'Amatikkira era ng'omukolo guno gwaliko abantu bayitirivu omwali abakungu okuva mu Buganda ne Uganda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, abataka abakulu ab'obusolya, abakulu b'ebika bya Buganda n'abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Okuva olwo olunaku lw'Amatikkira lwatandika okukuzibwa era nga lujaguzibwa buli mwaka mu masaza ag'enjawulo ku miramu egy'enjawulo ng'Amatikkira g'omulundi ogwa-22 ebikujjuko byali Ssese, ogwa-24 byali Buweekula, ogwa-26 ebikujjuko byali Nkumba mu Busiro, ng'eby'omulundi guno Omutanda yabadde asiimye bikwatirwe mu ssaza ly'e Ssingo. Kubanga Kabaka ky'ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiriza bye twasikira okuva ku bajjajjaffe omuli Kalonda yonna atufuula Abaganda. N'olwekyo Amatikkira nsonga nkulu. Amatikkira ga bulijjo kibeera kijjobi kyennyini anti namungi w'omuntu yeekulumula okulaba ku nnamunswa. Abakadde, abavubuka n'abato beeyiwa mu kifo Maasomogi ky'aba asiimye okukulizaamu Amatikkira ge. Wabula olw'ekirwadde ki COVID-19 abantu baakusubwa Amatikkira ga beene ag'omulundi ogwa-27 anti ebikujjuko bibadde byakubeera Ssingo wabula nga byakubeera mu Lubiri e Mmengo era ng'abantu ba Munyoto abajja okukkirizibwa okwetaba ku mukolo guno wakati mu kwekuuma okw'ekitalo. Omwaka guno okujjukira Amatikkira kugenda kubeera mu Lubiri lw'e Mmengo. Ku mukolo gunaabeerako abantu nga 40 obutasukka 50. Mbadde nga njaguza ne Ssaabasajja Kabaka kati emirundi nzanga 7 mu butongole naye it's unfortunate this time siri ku lukalala lw'abantu abasoosa 50 nga gakkirizibwa gavumenti. Tugenda asibwanga ffe abantu ba bulijjo obutalaba Kabaka waffe n'okusibwa okubanga abantu ba bulijjo abatunda ebintu by'obulijjo by'okulya ebintu by'obukofiira t-shirt tebakoze kitegeeza nti tetufunyeemu nnyo mu mwaka guno kutusaze. Tugenda kusubwa Ssaabasajja Kabaka koloma ya Buganda nga gandibadde matikkirwa ge naye kigenda tukola obi lwa bulwadde buno. Buli Matikkira gabeera n'omulamwa ng'Amatikkira ag'omulundi guno gagenda kutambulira kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nga kw'ogasse ne Mukenenya. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ffe nga Top TV tukwagaliza Amatikkira ag'essanyu. Bwe batugamba bali abasooka emirembe gye Bassekabaka basooka.